obwakabaka bukoze enteekateeka ey'okuwawaabira mwami Gideon Tugume ng'ole Chief Executive Officer ow'ekitongole ekya Human Rights Defenders Association. Omukulu ono ayina akatambi ke yafulumya ye buvuddeko, era ne mu kiseera kino agenda atalaaga emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'alaga nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oba n'Obwakabaka okuvaayo okuwagira obutajjaawo kitongole kya UCDA, Uganda Coffee Development Association, nti ekitongole kino ekya UCDA kibadde kiwa oba Katikkiro yaggyayo obuwumbi bw'ensimbi 47 ng'alaga nti agenda kugula endokwa okuziwa abalimi, nti era embalirira y'Obwakabaka oba nkuluze yamuwa obuwumbi 47 ez'endokwa, naye esente ezo n'atazikola ki, ne zitagula ndokwa, endokwa ne ziva mu Uganda Coffee Development Authority. Era omwami ono alaga nti Katikkiro yayita Buganda Caucus erwane okulaba nga ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekigibwawo. Awo obukakafu nti ye munnamateeka ayina bwino, era ebintu bye yayogera alaga nti Obwakabaka twafulumya embalirira ya buwumbi 47 nga za kugula ndokwa, era Katikkiro ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka abakungu abamu Mengo bajja obuwumbi 47 mu nkuluze y'ensawo ya Kabaka. Tetwazijja na mu mbalirira ya Bwakabaka, wabula twazijja wa Kabaka, kubanga nkuluze y'ensawo eya Kabaka oba ly'eggwanika erya Kabaka lyennyini ye nga Kabaka. Era nti Katikkiro ndowooza ne baminisita bannange wano ffenna tubadde tufuna ssente nga tuwuddiisa nti tugenda kugula ndokwa za mmwanyi tuzigabire abalimi wansi ew'enteekateeka eya mmwanyi terimba, so nga ate UCDA yebadde etuwa emmwanyi ezo ze tugaba. Era nti Katikkiro yayita bammemba ba Paalamenti abava mu Buganda balwanirire ekitongole ekya UCDA obutakijjaawo. Era mwami Tugume agamba nti ye nga looya bwina amuyina, nti era Katikkiro n'abakungu okuva e Mengo babadde bafuna ssente okuva mu nkuluze nga tuwuddiisa nti za kugula ndokwa. Twafuna obuwumbi 47 okuva mu nkuluze. Ti n'olwekyo amaanyi gonna Buganda Caucus ge yateekamu yagateekamu lwakwagala kulaba nti olw'okuba nti Katikkiro abadde afunayo ssente zino, n'olwekyo nga bamuyambako ekitongole kireme kuvaawo. Nti era ne sipiika yayita aba Buganda Caucus
era mu ngeri eyo sipiika n'atuukirira pulezidenti era bw'atyo pulezidenti n'ayogera ne ssentebe owa Buganda Caucus Honorable Muwanga Kivumbi ku nsonga ey'okulaba ng'ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority tikivaawo. Era ye agamba nti kino tekibeerangawo mu byafaayo bya Uganda. Ab'oludda oluvuganya gavumenti okulwana nga balwanirira ekitongole kya gavumenti okuba nti tikivaawo. N'olwekyo ebyo byonna ebigambo bya munnaffe Tugume oluvannyuma lw'okubyetegereza Ssaabawolereza ne ttiimu ye nga bigambo bya bulimba, bigambo ekigendererwa kyabyo nga kyakusaaba Katikkiro nziro, kusaaba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka enziro, n'okuwa ekifaananyi Katikkiro si mwerufu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka si neerufu, tetuli beerufu mu nsonga zino ez'emmwanyi. Amazima gali nti ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekiwangako Katikkiro oba Bwakabaka endokwa z'emmwanyi eziweza obuwumbi 47. Ekituufu kiri nti Obwakabaka buyina enkolagana n'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority, naye enkolagana eyalimu okugabira abantu endokwa yaliwo okumala ebbanga lya myaka 5 okuva mu mwaka gwa 2016 okutuuka omwaka gwa 2019. Era mu bbanga lino Obwakabaka bwafuna endokwa za buwumbi 8 mu emitwalo biliyoni 8 obuwumbi 8 mu obukadde 412 mu emitwalo 63 mu 775. Tewabangawo mbalirira ya buwumbi 47 nga za ndokwa zaali zifuniddwa oba embalirire yali eteekeddwawo ey'obuwumbi eya ssente ezo mu Bwakabaka. Bwe tutunuulira embalirira ey'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority ey'omwaka 2020-2022 yali ya buwumbi 86 mu obukadde 86. 2023 n'esalibwa n'ebeera ya buwumbi 39. 2023-2024 n'ebeera ya buwumbi 44. Eyo y'embalirira y'ekitongole kya UCDA emyaka 3 emabega. Kakati bwe baba baawo Bwakabaka obuwumbi 47 ng'ate embalirira yaabwe ya buwumbi 44, olwo ekitongole kibawo ekiri oba tikiriiwo? Era ezo ezajjuliriza ate oba baazijjawa? Mwami Tugume, tewali biwandiiko byonna byoleka oba okuwagira ensonga za Mwami Tugume. Era tewaliwo biwandiiko byonna byoleka nti ensimbi ezo zaafunibwa. Okuva mu mwaka gwa 2019 tetuddangamu Katikkiro wadde baminisita Oweekitiibwa Kakomo wuuno wano oba abakungu bonna mu Bwakabaka tetufunangako ssente zonna oba ndokwa
okuva mu kitongole kya Uganda Coffee Development Authority. Kubanga enteekateeka ey'okutuwa endokwa yayimirizibwa mu mwaka gwa 2019 minisita eyali ow'ebyobulimi n'obulunzi mu kiseera ekyo Honorable Vincent Bamulangaki Sempijja mu mwaka ogwa 2019. Tewali bujulizi bwonna bwoleka nti ensimbi zino zaweebwayo eri Obwakabaka. President omwaka oguwedde, omwaka guno President Yoweri Museveni yawagira enteekateeka y'Obwakabaka eyammwanyi terimba n'obukadde bwa siringi 413 era ezo ssente zayingira mu ggwanika lya Buganda era ne zoolekezebwa enteekateeka eyammwanyi terimba. Era twebaza nnyo President olwa ssente ezo ezawagira enteekateeka yammwanyi terimba. Bwe tutunuulira mu mbalirira y'Obwakabaka, ensimbi zokka ezaagerekebwa nga zigenda mu nteekateeka eya mmwanyi terimba, enteekateeka eyawamu ng'otwaliddemu n'emmwanyi terimba, essente zino obuwumbi 47 mu mbalirira y'Obwakabaka bwalimu, naye nga bugenda kukozesebwa ku bintu bino: okutumbula ebibiina eby'obwegassi, okutumbula ebyobulimi awamu ne SACCO, ebyobulimi n'obuvubi awamu ne SACCO. Minisitule y'ebyobulimi oba ekitongole eky'ebyobulimi, essente ezo obuwumbi 47 zaaki zigenda ku mmwanyi terimba, era tekuliiko ssente za kugabira balimi ndokwa. Nga bwe mukimanyi, Obwakabaka bwatandikawo emmerezo ez'Obwakabaka, era nga mu nteekateeka eyo ey'emmerezo ezigenda kati amasaza 7 nozobe ekitiibwa Kakomo, amasaza 7 we twogerera emmerezo ezo zaatandikibwawo, era enteekateeka gye tuyina yakwongera okulaba nti buli ssaza lya Buganda lirimu emmerezo, so si kugabira balimi ndokwa. N'olwekyo era mu ssente ezo obuwumbi 47 mwalimu n'okutuusa ku bantu amazzi amayonjo mu ssaza ery'Essingo, enzizi zisimiddwa zi Nayikondo n'ebitundu ebirala. Mwalimu ne ssente ng'omuwanika bwe yayanjula eri olukiiko lwa Buganda okugula tractor, era n'amasaza gye tractor ezo gye zigenda okusookera n'okulwayo okugabana ku tractor ezo, era omuwanika yaganjula bulungi nnyo. N'olwekyo n'okutumbula ebyobusuubuzi awamu n'ebyobuvubi n'obulunzi. N'olwekyo munnaffe ono Tugume titumanyi ani amuli mabega, naye ebigambo ebyo byonna byagenda ayogera, ekigendererwa kyabyo kyakutattana linnya lya Katikkiro n'Obwakabaka okutugjayo nga abatali beerufu. Ate atandise okutambula ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo. N'olwekyo tusaba Mwami Tugume, era ng'ekiwandiiko kino kyensomye kye twandiise mu Lungereza mu lufuutifuuti gye tuyita formal notice, okukutegeeza mu butongole nti ogenda kuwawaabirwa mu mbuga z'amateeka. Era mu kiseera kino tukusaba okole bino wammanga. Tukusaba oggyeyo ebyo byonna bye wafulumya amawulire ag'obulimba ku Katikkiro agatambulira ku social media n'emikutu emirala gyonna. Ebintu ebyo biwanulweyo. Era
ebigambo byonna bye wayogera obimenyewo. Kino kiteekeddwa okukolebwa mu bbanga lya butasussa nnaku 7 oluvannyuma lw'ekiwandiiko kino okufuluma. Bw'olemwa okukola ebyo kijja kuba kitegeeza nti Ssaabawolereza w'Obwakabaka ewatali kuwannaanya ajja kgenda mu maaso n'okuba nti akuwawaabirira mu mateeka. N'olwekyo Mwami Tugume tukusaba bw'obanga olina obujulizi ku nsonga eyo bwoleke eri eggwanga buleete. N'ebyo bwe bikulema tujja kuyita mu mateeka ovunaanibwe ate era oliwe wekyetaagisa. Era kino kubeera okulabula n'eri abantu abalala bonna. Obwakabaka bulina Ssaabawolereza ne ttiimu ey'abalooya abakukunafu. Tetugenda kuwannaanya n'akamu. Abantu badde eri nga bayinaayina basiiga ettoomi Obwakabaka balowooze nti tugenda kusirika busirisi. Oyogera ku buwumbi 47, twagala otuleete obujulizi, otulage ssente ezo we ziri, era otulage ne Katikkiro we yagirayo ssente ezo mu nkuluze, otulage n'endokwa ze twajja mu Uganda Coffee Development Authority ez'obuwumbi 47 dirwe twazifuna, ng'okumala kati kumpi emyaka 5 UCDA ebadde tugaba ndokwa. Watugambye oli looya. Sirowooza nti looya yenna asobola okumala googera bigambo ebitaliiko mutwe na magulu. Tukulinze otulage obwalooya bwo bw'ogenda okufumbirira ebiwandiiko obyoleke eri eggwanga. Mwebalire ddala. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Bakuleta n'ekisubi kulisi wajja mu ofiisi we nange owekeera kumande kumacha ku baraza kumacha banfuluma ewange ng'essimu evuga ng'essimu eva waani ewa kanso Bugaya Dennis Bugaya ye mwogezi wa Bugaya no myayo na BS ettaka lya Buganda dimalawo nge byo kati ate byo nzibasikole naye ye mwogezi wa Buganda Land Board. Gagamba Mwami Tugume Nti ye seyagala okwesimba we Mawokota ndowooza ganti bakwetaaga Mawokota wono gyagenda okwesimba nze ndi Kyaddondo East bakwetaaga mu ofiisi ya Katikkiro waliwo ensonga zibakwetaaza. Nze ndi musajja wa Buganda amazima ga Katonda mugulu. Omutima gwange ogula n'enfaanana yange siri munyankole naye omutima gwange gusula Buganda. Nze simanyi, nze amazima gennyini simanyi. Njagala nnyo nze Ssaabasajja Kabaka, njagala nnyo Buganda kubanga yadde ndi musajja yazaalibwa Mwankole n'emyaka egisinga gyonna ngibazze wano. Naakamala emyaka 38 nga ndi wano Bwakabaka bwa Buganda. Najja nga ndi mwana muto. Amazima ne bwe ngenda kati ewaffe olulimi njogera Lunyankole nga lulimu Oluganda. Lubeera lutabike mwera nze bamanyi nti ndi nga ki ng'Omuganda. So njagala nnyo Buganda. Ate emirimu gya Buganda gyonna nje nyiggiramu. Nakukati ati kumande kumacha nziruka nali maze okwambala suuti nalina n'omusango in fact gwe nali ŋŋendamu gwali Mityana nenziruka emisinde neŋŋenda Bulange Mengo nentuuka ne bagamba nti atuula awo nentuula. Kati bwe ntuula awo okungu ne bajja ne bantwala mu boardroom. Akati batandika okuŋŋamba Tugume wayogedde ebigambo bingi bandaze bu video
wayogedde ku budget ya Buganda noyogera ku Mwanyi noyogera Katikiro noyogera ku ani lwaki okuba Buganda nebaga nti nze ekyamazima bwamwe kye mumpitidde nina namwe kubabuulira ekituufu kati musalewo mundi coding remwe mufudeka video ki akamwe ate n'ekirala musobole okukatuusa eri abantu bigambo byenjogedde nammwe wano nebaga nti ekisooka nze kinnuma ng'omusajja ali mu Buganda badde mu Buganda okulanga omuntu asinga okubonaabonawo Muganda kwanze mbeera nabo mwena bwe mbadde nabo Baganda kinnuma nnyo okulaba ng'ebitundu 90% omuntu atasobola kusasula the rent ebupangisa nga musajja Muganda nendaba ng'ebitundu 90% abatasobola kusasulira abaana baabwe ku ssomero Baganda nenda ng'ebitundu 90% abatasobola kufuna mmere kulya mirundi 3 olunaku Baganda ekyo ne mbagamba nti bwe mba nnimba mukyogere naye kirumba nnyo okubanga Omuganda ali e Kyaddondo East tasobola kulima yadde ennyaanya kubanga ennyaanya zeetaaga ng'olina akasente akakola ki akazifukirira n'ettaka tebakyalina noga nti Abaganda ebitundu 90% bagobeddwa ku ttaka lyabwe ku butaka ate nga kwe babadde ne bagamba nti ebyo byonna byandibaddewo ekyandeetera okwogera bye nayogera nze ndi muwagizi wa Katikkiro 10 ku kinaakyo katono ndwane n'abaana wali ondaba nga mpagira katono ndwane n'abaana bali wabalaba nga ndwanira Katikkiro nsonga za Katikkiro naye nengamba nti waliwo ensonga gyetuuka nga tulina okugyogerako mu butuufu bwayo etambule nga bwere ne bagamba ekisooka Buganda ku budget eya 2324 mulimu obuwumbi 47 nga bwakukola ku byaki ku byobulimi mwogera amazima ku budget kwekiri tekiriiko tujeyo budget ya Buganda eri kuno waliwo ababadde bawakana in fact bakubiddeko n'endugu bamugambye nti teyaliiko mugende ku budget ya Buganda budget ya Uganda pano yankubidde nangamba nti bilioni 47 otomanyi kye ziri bwe zenkana nkuruze teziyina kakati ulirondo oyo byayogera 300 billion budget yonna ofisi ya Ssaabasajja Kabaka erimu 3.5 billion nga zazo zakukola ku bintu ebyo ku ofisi ya Katikkiro byonna kwebiri it is online kwebiri nze sookera bya bulimba ndi mukristaayo butugamba genda obuulire enjiri buli muntu yena akirize agaane bw'oba ogenda yisa wansi w'ebigere ebyo enfuufu yesigale yeri kuwolereza nti kiwayogera kyali kituufu nze kyetwogera yes kyetwogera fa abakristaayo kyetukola nze sirina kintu kyonna eri Buganda sirina kintu kyonna eri Katikkiro wabula kinnuma ng'omuntu wa Buganda okiraba kakati nga mbagamba nti budget eyo kweri nti kweri ne bagamba budget eyo kweri ddala eyambye eki Baganda w'abantu ba Buganda ennyaanya ziva Kenya ennungi obutungulu buva Sekirizi omuceere guva Tanzania omucungwa giva gye giva lumondo omulungi bamuyita Mbale ebintu kimu kyonna wano sente obuwumbi 47 buyamba kyo muntu wa Buganda okugira ebyenkulaakulana mu byobulimi ne bagamba n'ekirala emwanyi zino ze mwogera emwanyi zibadde mwakola MOU ne gavumenti ng'emwanyi ziva mu ofisi ya uziva mu UCDA ng'emwanyi ezo baziwa Buganda ku bwereere batu bakaleeta milioni 10 ez'emwanyi sente zino zimbadde muvayo nga mugamba zigenda kugula mwanyi endokwa zibadde muzijjawo era ziri ziruludawo ezayisibwa obuwumbi 47 olwogamba ni nani bani abaku meetings batudde awo abalala sibamanyi naye nze nina okugamba nti eyampita yankubira essimu yali mu lukiiko olwo omukuru Bugaya Katikkiro atuyitako oluvannyuma awo naye bona bagamba de Garubindi bali awo akati mbuuza naye babuuza nti abange nebaza nti jagala mwogera amazima sente baga nti akakati Katikkiro ofisi erina okukola emirimu egy'enjawulo naye nga tekati muve ku ekyo ennaku z'omwezi nga 4 gw'omukaaga omwaka guno omukyala Bareke akola nga private secretary wa president yaleeta milioni 413 n'azireetera Katikkiro era ne muziteeka mu buutu zaali zakola mulimu ki kubanga ze nemugamba nti mulimu abaana ba Buganda bataakoze ebibuuzo bya P7 mwebali nga beetaaga obusente butonotono milioni 2,500 ddala mu butuufu wagenda ne security oba ne nze Tugume ndi mwerufu kola kyoyagala nzita bw'oba onzise ntegere nti nfiiridde Mengo ekyo nakyo kiggwe
mbeera ekyo nga nkimaze oli mu body lwo nze ntegeere nti ekyo kiwedde Tugume yawo nkomaawo oba ate olaba saate nagenda nze nagenda bwomu nga ndi mu suuti zange bwe ntyo bwe natambula bwavaayo n'oyitira ku ofiisi yawe era bwe navaayo nalinnya piki kati kiraatu w'emityana ate nagenda ate nga bali bampadde akamwanyi nga nakaridde era mwe beetondera gundi si yampa akasente akagendayo oluvannyuma negende emisana gundi lutumukasa nengende emisana ngendeyo ndabe nti wakintuuke mbaga nti saasobodde kujja naye nzuuno nna gye nasoose embuga bw'oba oyisa embuga se buli omu yena akuwuliriza era nabategeeza ayita embuga manya ensonga hati munange ng'abantu babuulira ebyo byonna ne bagamba kati no kye tugenda okukola nti ye Katikkiro atulagidde tukuwaabire konzi muleete ebbaluwa munsaavinge nti mugenda kumpaabira ajjayo egundi ku simu ng'alaga abawandiise ya instructinze bampaabire netondera Obuganda netondera Katikkiro olw'okwogera ebya Swakaba ne mugamba sebo sigenda kwetonda bweba budget eyo teriiyo mu kiro ekyokubiri bweba sente mbaze temuzijjaayo nga bugamba mugenda kugula mwanyi ne mutazigula mwe sente ne muzirya ne muzijjaayo ne mukwata sente nga za bulimi nenga n'obulimi temulina mu Uganda gwe mukola ki oba muntu wa Buganda gwe muyamba akati mbagamba mumpe baruwa mumpeeko kopi nze twabike tugende munsavingire wano ate ne beebuzaabuza kakati oba bwotyo bwogambye wakuta ku garubindi nazikwata ntaka kuzitundula bwe mwite muzitundula bwe mtu balwaki ne buba ziteeka wano ku nyindo wano kati simanyi bagamba eng'ombe ekwato basajja abakulu baliawo bonna bogize bwe bati ne mbagamba nze Tugume ndi mwerufu ndi musajja mukristaayo era nze Buganda omwangirikaana ate Buganda eri kundi ku mutima oyinza okukola kyoyagala ndi Tugume n'ogamba oyo Tugume naye nze muntu asobola n'okufiiririra Obuganda naye nga nti Obuganda buleme okubeera bwe buti mulwanire kubanga ekisooka kati abaana benzadde mbazaalidde wano basomedde wano n'olulimi lwe boogera luki Luganda simanyi gye balaga enkya awantu wenina amaka nti nazimba amaka nagazimba mu Buganda sikyasobola kuvaamu nti nagyendaga Obuganda bwaffe ffenna okiraba naye twagala nze njogera amazima nga mukole kye mwagala munange ne banvaamu omukoomu tugenda mu meeting tugenda ludo ne baruwa tebagimpa egenda okumpaabira n'okutuusa kati basirise bali ndoza yes nagamba bandoope nenga yes nze sisobola sinna kye neetonda kubanga tewali kikyamu kye nali njogedde nagamba emwanyi mbadde mufuna za bwereere nga ziva mu UCDA nga siriko ne facilitation nembabulira ne milioni 413 ze bafuna ezo za recent ne bulijjo bazifuna nga tibalina nsonga lwaki badde bazifuna yes baddiremu bwe bati president yali akutte nabizi wealth creation nga ataddemu emmwanyi ezo bazigabira abantu ne bazizira olw'ebyobufuzi byali biriwo n'atuula wansi naga no abantu bano balina cultural leaders ababakkiririzaamu ate era nga babadde basaale bayima mu kulima emmwanyi naga emmwanyi zino tuziteeke mu cultural institutions bajja kuzirima ne bajja e Buganda Walusimbi yaliwo ne bagenda e Busoga ne bagenda e Bunyolo ne mu bitundu eby'enjawulo ebirala era ne bakwata n'ababaka ba paalamenti Lukadaaga ne bamugamba kwata ababaka ba paalamenti buli omu ku kyalo gy'afa babawe emmwanyi ne kasooli tebakulimba nti balina gye babadde babijja bibadde biva mu gavumenti bwana Mayiga aleke kulimba bantu so kakati nze ng'omuntu alumirirwa abantu ba bulijjo nina okwogera ensonga ezibakwatako waliwo ebintu ebigenda maaso kati ng'ewaffe Kyaddondo East ekigambo ky'okugoba abantu ku ttaka kiyitirivu ojjukira ebyaliwo e Rusanja ojjukira ebibaddewo wano abantu nga bafudde wano ekiteezi nagambye abakungu abo ne bagamba nti bannange ddala kale ebintu biyinza okubaawo naye anaafa ku bantu abagubwako obuzibu wano mu kiteezi bamwanyi gye basula tewasobola kubaayo ka bajeti akasobola okuyamba ku bantu abo awo bwe nkyogerako olwo mba nkoze ensobi abantu kikyonco be yagoba mu kiteezi
mu Lusanja ne bagobe mutaka konnako n'abantu babonabona ebintu byabwe ne byononeka boti wali abogerera waliwo ekiwandiko kyavayo nga kiva mu ofisi wano ya Katiikiro kakati nze okubira omanyi naawe watiitiramu ennaku zino olinawo ogira n'ogamba kubanga ensonga ya Buganda mpanvu kati ate bampise nze si buli muntu yenna tebamukubira esimu ne bamuyita kakati bwe banga bampise nze mpe ekitiibwa ate kumande kumacha nze mpe ekitiibwa ofisi ya Katiikiro mpe ekitiibwa Buganda oba okitegeera era nze sina buzibu bwonna amazima genyini bwe bakyamunyiiza okwogera ku nsonga eziruma abantu nawula nga kimunyiiziza awo nkusaba nsonyiwe tuba kyakunyiiza naye ensonga ezikwata eziruma Buganda eziruma Abaganda ezo anti kati bwe banga kyamunyiiza ye ng'omuntu naye ku nsonga eziruma Buganda omuntu anamutuusako information mwabo Tugume mwali mutegeeze nti abantu bali bubi nze mbadde wano nali n'essomero g'okimanyi naye nga tufaafagana n'abaana ng'omwana okugamba nti ono mwana tannamwasirizi abaana bamulekwa basinga wano abaana batalina kyakulya basinga wano abantu abali mu kubonaabona basinga wano abantu abeeyogeza bali wano naye ensonga za Buganda tuzikwate bulungi ffenna awamu tuzitambuze bulungi nze nalowooza muntu babadde baagala kuntiisatiisa olw'okuba navaayo nengamba nti nja kwesimbawo nze Tugume nobwe mutampa kalulu yadde naaka nze Tugume kati mpeze emyaka 5 osobola okubeerawo nze gasimemba wa parliament naye ng'ensonga eziruma abantu nja kuzoogerako mpaka okufa nga bwe twogera nti bantaddeko akabonero k'omusaalaba nti amakulu gaako genda olwanyise sitaani okuva kaakano nze bwe batu bangamba nga banteekako akabonero k'omusaalaba okuva kaakano genda okole ki olwane n'ebibi ne sitaani n'emikolo gye byonna era totiirira webendera ye era nibampanaki omwesigwa bayibuli bwengamba nze banteekako akabonero k'omusaalaba era ebagala toswaranga ng'olwanirira ensonga ya Mukama Katonda wo era ne baluwa gye nafuna eriko ekiwandiiko ekigamba beeranga omwesigwa okutuusa okufa nange ndikuwaki engule y'obulamu gye nkolerera mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu Ssaabasajja Kabaka wangaala osibulidde ddala anti sibulidde kino kyo nkimaze bakole kye baagala